mu kaweefube w'okwongera okutumbula ennima eri ku mutindo mu Bwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka busazeewo okutambuza emisomo egigobereddwamu okusomesa bannayuganda ennima eri ku mutindo, ate era ng'evaamu ekiwerako. Mu kujaguza olunaku lw'obulimi n'obwegassi enkya mu Bwakabaka, Obwakabaka busazeewo okutwala omusomo guno mu ggombolola y'emaanyi mu ssaza ly'e Busujju, nga minisita w'obulimi obwegassi awamu n'obulunzi Mariam Nassejje bw'annyonnyola. Gyaffe emikulu gijja kubeera ku mbuga y'eggombolola emaanyi, naye nga omwoleso guno gugenda kutandika enkya nga 29 Ogwokusatu, era gujja kuggulwawo chairman wa disitulikiti y'e Mityana omwami Nshimye. Minisita Nassejje ategeezezza nti muno baakwesigamanya nnyo okusomesa abantu okufuna ekiwera yadde ng'abeera balimidde ku ttaka effunda. Era nga naye mulimi wa mmwanyi n'ebirime ebirala eby'enjawulo akozesa n'ebigimusa binnakavundira n'ebyobulunzi. Ono era ategeezezza nti n'okusomesa abantu ba Buganda ku nkulaakulanya y'ettaka nayo nsonga ya kumwanjo mu musomo guno ogugenda okulungula ennaku 2. Kubanga nga bw'omanyi ettaka terinaanuuka ligenze likeneera, abantu beeyongedde, naye twagala tumanye engeri y'okulimamu nga tukozesa eri ettaka lye tulinawo ettono. Era tujja kufuna n'omusomo nga tuli wamu n'ekitongole kyaffe ekya Buganda Land Board ku nkwata ngeri y'okukulaakulanyamu ettaka n'okunyweza obusenze bwaffe. Wabula ye Ssenkulu wa Bukadeefu Robert Musenze akubirizza bannayuganda ddala abantu ba Buganda okuviira ddala ku bikwate batandika okwenyigira mu bulimi n'obulunzi obulina kye bibongerako. Tukubiriza abantu baffe okuddamu okulunda. Gyewo eŋŋombe abantu gye batera okweyogeza nti mu Buganda tetuli balunzi. Naye tuleese ebisolo omuli embuzi ez'olulyo, buli agyerabireko agambe nti eno embuzi amanye ne bwagenda ogisanga ate abeere nga yefunirako ku mbuzi ey'olulyo. Tulinawo ente zino ze zaffe ze tuyita zimaleeto. Buli ajja alabe maleeto agifunamu miganyiro ki. Naye ate bino byonna okubikola omuntu tasobola bikola nga tafunye magezi. Tugenda kuba n'emisomo egy'enjawulo okuva nga 29 ku ssaawa 3 tugenda kutandika n'emisomo eri nga tugiwaanyisa egy'obulunzi nga tugitabika n'egy'obwegassi, abantu baffe basobole okuba nga amala okukiyigako ate n'akirabako neeyongera okukyagala ate n'akitwala mu maaso n'akiteeka mu nkola. Omusomo guno ogugenda okubaamu n'okwolesebwa ogw'okulungula ennaku 2 ku ggombolola y'emaanyi mu ssaza ly'e Busujju gwakuggalibwawo Katikkiro wa Buganda, wabula nga gugenda kutambulizibwa ku mulamwa ogugamba nti obugagga buli mu bulimi n'obwegassi. Disani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.